Kyaffe otulungame nga tuyiga ekigambo kyo era otusobozesa okukiteeka mu nkola kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kitabo kya Yokaana enjiri essula 11 tulaba Omukama waffe Yesu Kristo ng'akola emirimu gya kitaawe egyamutumwa. Naye bwe yali akyakola ne bamugamba nti mukwano gwo Lazaaro mulwadde. N'agenda mu maaso ng'akola abunyisa ekigambo kya Katonda. Ne bakamuna bamugamba nti Lazaaro afudde. Yesu n'abagamba nti atafudde, yeebase. N'abeerawo olunaku olusooka, n'abeerawo olwokubiri. Baagenda okulaba nga lugenda mu lwakuna. Ne bamugamba Lazaaro mukwano gwo yafudde. N'abagamba yitu n'agenda ne tumuzuukusa kubanga yeebase. N'abagamba nti kale nno oba yeebase, tumuleke tuleme gendayo, anaazuukuka. Naye abasajja bano mu kusooka Yesu tekwali butafaayo eri mukwano gwe, eri bulamu bwa mukwano gwe. Naye baalina enzikiriza bo nga b'ekikaafiiri Sitaani gye yabateekamu. Manyi Sitaani agenda n'alunga mu kukkiriza kwaffe n'alungamu ebintu eby'obusamize. Bo nga bakkiriza nti omuntu bw'aba afudde omwoyo gwe gumuvaamu. Kaakati omwoyo gumala okumuvaamu, gumala ennaku 3 nga gukyali awo kumpi awo. Ennaku 3 bwe ziba tezinnayitawo guba gukyasobola okumuddamu, n'addamu n'abeera omulamu. Era kyova olaba nti Yesu bwe yazuukiza omuwala omwami w'ekitongole gwe yajja n'amugamba mu kitabo kya Matayo essula 9:18 olw'19 n'obuukawo n'ogenda ku 23 paka ku 25. Yajja n'azuukiza omuwala omwami gwe yajja n'amulaga, naye Yesu n'abagamba nti yeebase. Olw'okubanga ennaku 3 zaali tezinnaba kuyitawo okuzuukiza omuwala oyo Yesu kwe yamuzuukiza, tebaakutwala ng'ekikulu, baakutwala ng'omuntu eyali yeebase obwebase, kubanga baalimu enzikiriza eri nti omuntu ennaku 3 bwe ziba tezinnayitawo omwoyo gwe gubeera awo, guba gukyasobola okumuddamu, n'addamu n'abeera omulamu. Naye twakiyizeeko omwoyo kye ki? Omwoyo ye muntu. Omwoyo kye kintu ekiramu. Kwekuleswa 16:3 tutulaga nti n'emyoyo gifa. Kitegeeza omwoyo kye kintu ekiramu. Kubikulu era atulaga 16:3 nti emyoyo egyali mu nnyanja ne gifa, ng'ategeeza ebyennyanja, zigoonya, ebyali mu nnyanja by'ebiramu. Mu kitabo kya Yoswa essula 10:36 okukkirira wansi 39 akulaga nti Yoswa n'agenda n'akuba ekibuga n'emyoyo gyonna egyalimu n'agitta. Teyatta mizimu wabula ategeeza nti n'abantu abalimu n'abatta. Yobu 27:3 lukulaga nti omwoyo gwe mukka oguluta mu nnyindo zaffe, nti omwoyo gukyali mulamba mu nze. N'olwekyo omuntu akyassa omukka ogw'obulamu, oyo gwe bayita omwoyo, so si muzimu. Era twakirayo nti omuntu bw'afa aba afudde, tabisigalamu kalamu yadde. Enkola ya Sitaani gye yayogera mu lusuku Adeni nti bwe mulya ku muti temulifiira ddala. So ekyo twakimuze, naye katuddeyo ku mulamwa. Baalimu endowooza eyo
omuntu bw'afa aba tafiidde ddala paka ennaku 3 bwe ziyitawo omwoyo ne gulyoka gugenda nga tegukyasobola kudda mu muntu oyo. Era bwe baazuukiza omuntu oli, Bayibuli egamba nti ne bamusekerera ne baseka mu Matayo Sula 9. So Yesu amala ennaku 4, olunaku olwokusatu luyitawo, agende ku Lwokuna. Yagenda ku Lwokuna nga bavuddemu okubuusabuusa kwonna nti takyasobola kudda. Era bw'osoma essuula eya Yokaana essuula 11 okukkirira wansi, kuva ku lwasatu awo okukkirira, Yesu abagamba mugyeewo ejjinja, bannyina bagamba Mariyamu nemalize nti awunya okuwunyaawunya, amakulu nti tokyalina kyosobola kukola. Ennaku 4 zayiseewo, ennaku 3 ezisuubirwamu omwoyo gw'omuntu okumuddamu zimaze okuyitawo. Bakozesa statement egamba nti n'okuwunyaawunya, it is impossible okumuzuukiza kati. Yesu abagamba nti saabagambye nti bwe munanzikiriza munaalaba ekitiibwa kya Katonda? Olw'obuyinza bwe baali bamumanyiimu n'ekitiibwa kye baali bamuwa, ne batusalawo babeere abawuliza eriye, ne basesetula ejjinja. Naye Bayibuli egamba nti Yesu abatunuulira Abafalisaayo abaali baliwo n'abaali bayitibwa bannaddiini mu biseera ebyo, nga bannaddiini naye nga bannanfuusi. Beegamba nti bakkiriza Katonda naye ng'ate emitima gyabwe giringa mayinja eri ekigambo kya Katonda. Tebaagala kukola Katonda ky'agambye, baagala kugobera birowoozo byabwe bo, naye ng'ate bambadde ekitiibwa eky'okutya Katonda, bambadde olugoye olw'obunnaddiini, bayitibwa bannaddiini kungulu naye nga munda mayinja, bajjudde obutemu. Bw'osoma mu kitabo kya Matayo Sula 23 agamba nti zibasanze kubanga mwoza ekikompe kungulu naye ng'ate munda mujjudde empitambi, muyoyoota amalaalo kungulu naye ng'ate munda mujjudde amagumba mu yennyini ge mwatta. Kwegamba abantu bano baali bannanfuusi nga bawulira ekigambo kya Katonda naye nga tebakola, bajeemu naye nga tebeerimbise mu Katonda. Yesu abatunuulira nga ekigendererwa kyabwe tebaagala Yesu akole kyamagero kino ky'okuzuukiza omuntu, kubanga bw'anaakikola bakimanyi nti asobola okukikola, naye bw'anaakikola abantu bajja mukkiririzaamu. Kati nga bo beetegefu okutta Lazaaro senga anaaba azuukiziddwa, bye biri mu birowoozo byabwe. Bo beetegefu okutta Yesu onaakola ebyamagero era nga basala enkwe bamutte. Yesu abatunuulira, Bayibuli egamba mu kitabo kya Yokaana Sula 11 olunywa olwa 35, Bayibuli egamba nti Yesu n'akaaba. Ne bagamba nti kale laba abo abadde amwagala. Naye Yesu teyakaabira mufu kuba yali agenda kumuzuukiza. Lwaki yandibadde akaaba nga tagenda kuddawo abeera omulamu? Lazaaro si yali akaabya Yesu. Yesu kye yali akaabira be bantu bano abamwetoolodde, kubanga olw'obujeemu bwabwe, olw'empisa zaabwe, olw'obukakanyavu emitima gyabwe egiringa amayinja, baali bagenda kufuna ekibonerezo kyabyo. Kubanga tosobola kusiga bijanjala ate n'okungula ssere. Ekibonerezo eky'obujeemu bwabwe baali bateekeddwa okukikungulwa, kubanga bwe batandikikungudde, Katonda bw'atandibalese kukikungula, Katonda yandibadde musosoze. Yennyini yagoba Sitaani mu ggulu olw'obujeemu bwe, ng'era amutegekedde omuliro amwokya ggwewo. Kaakati bano bw'atabawa ekibonerezo kya bujeemu bwabwe, aba Katonda atali mwenkanya, agenda okuzikiriza Setaani ate bano abalala n'abaleka.
obubonero bwabwe bwali mu Yesu Kristo, okukkiriza Yesu Kristo agenda afe ku musaalaba e Gologoosa asasule ekibonero kyabwe ekigenda okubatuukako. Neeraba bwe yali agenda okufa ku musaalaba, Piraato munnaggwanga abaga nti nzite kabaka wammwe atalina musango, ne baga nti mutte, ffe ekibi kitubeereko n'abaana baffe. Omuntu akusasulira ebbanja ery'okufa, nti ekibi kitubeereko n'abaana baffe. Sitaani bw'atyo yabaziba amaaso. Abantu bazibu nnyo. Mukama atusaasire, atuwa ekisa. Naye ng'alaba ekigenda okubatuuka ku kizibu olw'obujeemu bwabwe, naye nga bo tebafaayo, nga bafaanagana omuntu ali mu kamwa k'empologoma oba mu kamwa k'agoonya ng'ali muli atyabula amazina, naye ng'essaawa yonna goonya ebunira n'emumira, naye nga ye tafaayo. Obujeemu bwabwe bwali buteekeddwa okusasulwa. Mu biseera ebyo ekyali kigenda okubatuukako mu biseera eby'omu maaso awo olw'obujeemu bwabwe, baali bagenda kubakuba. Katonda akkirize amawanga amalala gajje gabakube, gabati, kubanga bagamba nti ffe kitutuukeko, ffe omusango gutubeereko n'abaana baffe. Yesu okubafiirira tebakiriiko, baagala basigale mu bujeemu bwabwe, nti balisasulira obujeemu bwabwe. Oh my God! Kyobaawo oluganda yeegomba embeera eyo. Ekibi kyaffe kirina ebbanja ddene lya bulumi, lya kufa kwa mirembe na mirembe nga tugenda kuddawo kubeera mulamu. Tukyawe ekibi, kuba empeera yakyo mbi nnyo. Tuleme kutta mukago na bujeemu, kubanga tewali kyofuna mu kujeemera Katonda. Ebyali bigenda okujja mu maaso byali bibi kubo, kubanga bwayitawo emyaka 7 Yesu ng'amaze okugenda mu ggulu, Buluumi nejja n'ekubba ekibuga Yerusaalemi. Kigambibwa nti kabaka w'e Ruumi yasindika Genowe n'ajja n'akubba ekibuga, naye abagamba nti Yesu yali yabalabula. Temulabanga ekibuga nga kyebulunguluddwa amagye, ali ku lusozi taddanga mu kibuga, era n'ali mu kibuga afuluma nga kifulume. Geno najja ne yeebulungula amagye, naye yeebulungula amagye ne wayitawo ennaku n'afuna komanda okuddayo, oba senga we yali alwadde oba ki, n'akomandinga amagye ne gaddayo e Ruumi. Kakati bano baali balina kukifuluma, kubanga ke kaali akabonero Katonda ke yali ataddewo okuwonyezebwa abo baali bawulize. N'olwokuba nga baali bajeemu, abasinga baali bajeemu, abo baali abajeemu tebaafuluma kibuga, tebaawulira bigambo bya Yesu bye yagamba nti bwe mulabanga ekibuga nga kibulunguluddwa amagye mukifulumanga, n'ali wabweru waakyo takiyingiranga. Ebigambo tebaabiwuliriza era tebaakikola. Bwe yaddayo n'amalayo ebiseera, ate bwe yamala n'akomawo, abajeemu era n'abasanga mu kibuga. Abaali ababuulizi yabasanga bamaze kifuluma nga bagenze, naye abaali abajeemu ne babasangamu ne bakuba ekibuga. Bano abagamba nti ate eddiini yange batta abantu mu kibuga Yerusaalemi. Kigambibwa nti emifulejje egy'ekibuga egyali gitwala mu kkoka ne gikulukuta omusaayi nga enkuba etonnye, nga mukoka akulukuta. Bayingira mu yeekaalu nga balowooza nti yeekaalu yeneebawonya, ne babasala ebiso. Abakazi ab'embuto ne babasala ebiso nga bagamba nti muba mulimu golodi, ne batta abantu, omusaayi ne gukulukuta. Abayisirayiri abaasigalawo ne babawomba ne babatwala mu bunyage. Abajamani ne batta Abayisirayiri
Hitler yatta Abayisirayiri n'abalinnyako emirambo waggulu, n'apanga emirambo n'agirinnyako waggulu n'ayogerera eggwanga ngatta Abayisirayiri. Bwe baatuuka omanyi Abajamani beeyagaliza nnyo, bali selfish nnyo. Abayisirayiri bwe baatuuka eyo olw'amagezi gaabwe amangi ne bakola, bwe basooka n'okukola banka eyo nga balina engeri gye bavunjisa ssente. Banka kiva mu kigambo bba bateekangayo foomu ne bavunjisa ssente, ne balaba amagezi gaabwe amangi nga bagenda kubagaggalawo, ne basalawo kubatta, bagenda okubagaggawalako, ne batta Abayisirayiri. Abarasha ne batwala Abayisirayiri ne babatta, era kyova olaba nti ensi zonna mu tekinologi ziri waggulu nnyo, kubanga amagezi gali Katonda ge yawadde Abayisirayiri bokka awo gasookera awo. Germany, Russia, Bungereza, America ne batwalako, ne bawawaŋŋangukira mu nsi, ne babagabana, ensi ne bagabana lwa bujeemu lwabwe. Kujeemera kigambo kya Katonda. Kujeemera ekigambo kya Katonda nga kibi, nga kirina empeera embi. Kibadde kyetaagisa buli muntu ategedde Katonda kyayagala, naye bwe otegedde ku Katonda bwe kati wandisanye okateeke mu nkola, kubanga waliwo ekijja eri abo abajeemedde ekigambo kya Katonda, ate si kirungi. Singa osoma mu kitabo kyakubikkulirwa essula y'omukaaga, essula 16, ayogera ku bibonyoobonyo 7 bigenda okusisinkana abo abajeemedde ekigambo kya Katonda. N'ebibonyoobonyo ebyo 7 bigenda kuba byakabi nnyo, kubanga abantu bagenda kweruma ennimi baziwande wali olw'obulumi bwabyo, ne tubiyigako oluvannyuma. Naye yekyakaabya Yesu mu kuzuukiza Lazaaro. Teyali Lazaaro, kubanga Lazaaro yali agenda mumuzuukiza, naye ebibonerezo ebyali ebyabajeemu bano ebyali bigenda okubaweebwa, ekibi ekyali kigenda okubatuukako olw'obujeemu bwabwe, Yesu kyekyamukaabya amaziga. Omuwonya azze, ate gw'oyagala okutta, ate nga zikuwonya ggwe. Nti baali bajeemu nnyo. Bwe tunaajemeranga ekigambo kya Katonda, Sitaani mwetegefu okututuusa ku ddaala eryo. Banga Bayibuli egamba nti abajeemera ekigambo kya Katonda kati Yesu waali baakomawo ne bagenda kwegezaamu okumutta, kubanga Sitaani agenda kubalimba nti bwe tumutta oyo nga tumujja ku ntebe ffe nga tuli obwakabaka obw'eggulu. Bayibuli egamba nti omuliro ne gulyoka guva wansi w'ekibuga kye tulibeeramu abatukuvu, ne gwokya abo bonna abalijeemera ekigambo kya Katonda. Yesu n'akaaba. Yesu nga bwe yakaaba, tuli ne kati akaaba. Waliwo abantu abawula ekigambo kya Katonda ne bakakanyaza emitima. Yesu akaaba mu mutima gwe, kubanga waliwo akabi akagenda okujjira abajeemu. Tetujeemera ekigambo kya Katonda. Mukama abawe omukisa.